bwa boda. Shortcut to the beat. Banji kufe twasalawo kubabala newe kuba tete zinawera tubera nebyana twenywera ante bitala byatutadde yade tuli bito tuganza bakadde weita welezo kirina nyash tubalaga sente wetuzonona peya mukibala wetwenywera biya mukibale peya mukibala nze nawe mukibale peya mukibala wetwenywera biya mukibale peya mukibala nze nawe mukibale eno nedija kigula n'omusawa kigula n'omusomesa kigula biya poto eno n'omulema kigula n'afanda kigula n'omulala kigula biya poto peya mukibala wetwenywera biya mukibale peya mukibala nze nawe mukibale peya mukibala wetwenywera biya mukibale peya mukibala nze nawe mukibale obuwomi bwa boto banango obuwomi bwa boto obuwomi bwa boto mutuzanga ntunula buneno obuwomi bwa boto gawalayo obuwomi bwa boto obuwomi bwa boto munsebyanga ntawa banji kufe twasalawo kubabala newe kuba tete zinawera tubera nebyana twenywera ante bitala byatutadde yade tuli bito tuganza bakadde weita welezo kirina nyash tubalaga sente wetuzonona peya mukibala wetwenywera biya mukibale peya mukibala nze nawe mukibale peya mukibala wetwenywera biya mukibale sagala kubera frustrated. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bekkokola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mudu ya weekend kale tugenda kuba tutandikira awo nze Omumbejja Lw'obulamu Mighty Drive ye program joli mukulaba olunaku nno olwaleero kyanjawulo tuli muziki tuli mu mood ya mazuukira nga bwe tunyumirwamu bwe tukikuba eno bwe tukikuba eri abaana tebagala tusule mu buliri atugambye peya tayagalayo basingo ndowooza simanyi oba singo tokkirizibwa kweyagala naye agenda kuba tubuulira ndina bayimbi olunaku olwaleero omwami atugambye enjoy bangi nnyo abafudde bangi nnyo abatuvudde ku maaso so bulamu bwa kiseera nyumirwamu ng'okyayina amaanyi nyumirwamu ng'okyayina aganyenye ekiwato
obanga okyalina agafunye omugongo so bw'ona okaddiwa omuziki ate tojja gunyumirwa bulungi so nyumirwa ng'okyali muvubuka naye nyumira n'obwegendereza njagala ekyo nkikkaatirizeko mu studios ndimu n'abakulu babiri ekinsanyusa nti bavubuka bavuddeyo okubaako obaolyawo ettoffaali lye bagatta ku ggwanga lyabwe ku industry bagenda kuba batubuulira olugendo lubadde lutya Rob T ajja tubuulira erinnya eryo livaawa Rob T erinnya livaawa watu erinnya lyangu nnyo ng'owekanza wasala ekkubo bw'atuuka yaba ugezi wati ng'asaze saagala kumenya bawagizi bange amanya amatuufu ampita Tenya Robert so najjayo wali ku Robert nenzija Rob then T nsobole okuba nga ntambula zenna sawa amannya go otambula nago kale nno gwe nkwagadde nsanyusa okulaba Koffie njagala tutandikire ku Koffie onywa nnyo kaawa oba obuwoomera nnyo byonna mbiwoomerwa kasa byakunywa tebiyita erinnya olwo livaawa Koffie Nakoos nga omanyi ye lya Koffie lyasinawo omwana gwe mbadde mbeera naye nga alina engeri gyantwalamu ebintu byange njagala nnyo ebyebbeeyi ati ng'omanyi nze gye nkulidde ffe tutunira nnyo Koffie ekitegeera Koffie is a bit expensive ekitegeera kati omwana nga kati ng'oyagala ebyebbeeyi erya Koffie lijjakola kiri gyakutuulamu lituulawo wali wonna kati erya Nakoos mbadde nga wemanyi nga wetukola ku kyalo mukadde wange nabeera nnyo omuntu w'ebigurupu kati mukadde wange agamba tolina kubeera nnyo mu bikoosikoosi ebyo bijja kwonoona nga womanyi ebigurupu ya pressure kati we najja erinnya lya Nakoos awo nengaatawo neŋŋamba yangamba kikoosi gwewajjawo kikoosi noteekawo nkolamu Nakoos nerisoma Koffie Nakoos ate lyasoma kati ng'eryekika gwani eryekika nze boniwo twali tuterya boniwo lumu boniwo nedda so bakulu benawo mu studio zindoozi obawulidde buli omu akunnyonnyodde erinnya lyakozesa stage name lijja luddawa inspiration y'amannya gano bagajja luddawa so tugenda kuba twogera bintu bya music industry bo bagiraba batya naye nga tetunnatuuka ku industry bagiraba batya bagenda tubuulira we baatandikira twongere okumanya omuziki guno bagumazeemu bbanga ki oba lwaki bakyuzinga style eno manyi buli omu alina style ye gyakuba bamu basalawo n'agamba kankikubira eno mulala n'agamba kankikubira eno so kantandike naawe mukulu Nakoos otandika ddi okuyimba business wise natandise guno omwaka actually guli omwaka nga gugenda kuggwako nga mu September awo naye nga ebya serious natandise guno omwaka neyo nga industry yongezaako gibeeramu nti mbaddemu nga lwayita badde nina abaana abo bempandiikira awo ennyimba bawandikidde kumala ng'emyaka ng'ena olinayo waba oluyimba lwoyinza otuwa nti luno nze naluwandiika abaye abo tebagala banyomesoni akoko sijakayisaawo naye ngaera tubeerayo eyo mu studio yaffe tulinawo studio awo ekansanga tulina omwana waffe atukubirawo ebigoma bamuyita shortcut pro era tubeeramu awo nga wetuwandiika endongo naye nange nagamba owaayi atulaba bano bempandiikira atulaba bayitawo neŋŋamba naye ate nzaani naye kankole ki kangatewo tulabe owaayi kwegenda mu studio neŋŋamba kanyigawo amaloboozi ate owaayi tegasoma negasoma producer n'agamba owaayi bulijjo obadde okolanga ki okitegeera neŋŋamba owaayi naye kankole ki kangatewo awo ekibaala era oluyimba lwange olwazookedde eddala lwe mu kibaala naye tukyalinawo endala awo tukyafumba so mu kibaala go walwewandiikira mu kibaala yali peeni yange buli kimu okuva paka ku Z producer n'akuba eŋŋoma ani yakwata video Ronnie Sites ne Wanji Films abo abaana era bakabi basange waawe ekibuli bakwata ekifaananyi ogujjawa guno omuyitirivu video kiriya ekifaananyi kirabise bulungi nnyo outfits kiriya kwegamba ndala ntegeera omusimbi ogujjawa haso yabavubuka nga wogimanyi tulina bingi byetukola oyinza otusanga tunyumidde wano mu studio yes tuba kiriya naye nga omanyi era olina okunoonya ki olina onyonya etooke naawe onyumemuko ate onagamba nti otuulaawo
haso tukuba nyingi kwa sinza akumenyera nti nkola guno omulimu ne guno yenzo omuntu akuba buli wamu nesijaga nti oba ndi mubi oba ki haso kasite bange tebenya mateeka zawo kasite nfunamu etooke kubeera etooke lyofunyemu eryo ne uli batono era lirikongerako naye Aziza ngenda kuddira katono Robert wanchi nzize wuwo industry industry mazumu kwa kabanga akemabega naye akawerako but okubeera strategically nti kati nzize myaka 3 emabega olwo olugendo olutandikirawo olyokugambe nti kakati ngenze mu kuyimba olugendo luno lwali luzitowamu naye nze nga omuntu namanya nti nja ddugonza ndusookera waffe Busoga okyali muto oli mu ssomero wawatu oba ku kyalo okuyimbako kyo kitone nakifuna years back so as a dream netandika okwandika bwe nali simanyi naye nagenda okulaba ate be nawandika ku lupapula nga lulinga oluyimba ne nduyimbiramu kawa bakyali banagamba olimba ngamba wano wali ku ssomero oba by then awo nali ku ssomero so wenavaayo nengamba kati kanyingire ekibuga oyiribe oba oyimbe mu kusooka tujja na ishu yakuyiriba but obaamu n'ekirooto kyo so wenatuuka nengamba kati kyenina okukola nina okuzuula ki kyenjagala neki ekyandeeta so wenatandikira okuyiriba awo then okuyimba kwennyini nalina mukwano gwange awo nga tunyumyamu yali mulokole nangamba tulina crusade naye crusade siina luyimba oba nkoze ntya nga nsobola okuyiza oluyimba nagamba okakasa oze mpaamu eddakiika wadde nga 3 gwe fuluma mu nju nasooka nafuluma yagenda okukomawo nga muwandikidde oluyimba ebintu byo biyawe katoyagala balala bakulabe ng'owandiika no nali shy by then so ne muwandikira oluyimba onamuwandikira nze namuwa piece of paper nemuyimbiramuko katono but newunya nnyo ngo enkeera ajja ne CD ng'eriko ebigambo byennyini bye namuwandikidde nengamba yakikoze atya kuba nze mwennyini sewulira nko wali ku maloboozi gange empula naye njagala at least newulireko nga naye kati nkoze ntya ate gayi nangamba manyi gye nalufulumiza bangambye nkutwaleyo kubanga beewunyiza lwaita yawandiisa ebintu ebiri touching webiti kuba yabagamba oli mwana muto naye yampandikidde akantu ati weyandwala ku studio nagenda otuuka nga ranka zaali nnyo edda ati ng'omugezigezi nenza produce ebbali nemugamba naye nange ndi muyimbi lwakuba siina sente ate nkyalimu olusoma but wenfuna opportunity nandyagadde nange kuba nze ekyali kimmenya kwewulirako bateekemu awo ku CD naye zayimbye so nangamba yimbamu kawa akapera nemuyimbiramu awo ng'asuna ennanga kayimba kaali kalungi nnyo n'akaagala nangamba you know what nkuwadde offer enkyakeera so yangamba kujja saa 12 but nze olwa love ya music nekanga nze okusa ku 11 kuba newe nali nsula nga okubalaga nti nina gyendagako lutalo balina okumbuuza nina okunnyonnyola okumala wiiki nga 2 but kwolwo nafuluma nenyenyamu abudomola nga agenda mu kiyigo neŋŋamba kiba kibe nayitamu akajji nazzaawo kazze sajja agenda okuzuuka oku studio yaneekangirawo naga gwe saawa zino watuuse dda ku studio oyagadde okuyimba nze munnange simanyi nakumanya naye mpula kyekinnuma njagala kwewulirako byonna byonna bikole naye njagala kwewulirako kamba tofaayo ojja kwewulira mwana nga ojja yimba nga tuyingira studio twayingira kuba baiden studio zeddaawo nga omuyimbi bamutereka eri mukamera producer ali eno gwoli eri
naye ng'ate kali kati nkatidde akandabikiranga akadukulo nga basitole sajja ono bintu byankola bandi awo atandika naye nga nyimba akayimba olwamala okuba track naye nga muli nina mbirifu olwakayimba ogenza okawandiise olwedde kandimu mu mutwe ntandika awo baali bakayita abakube mugongo ntandika bakube mugongo abakusiyasiya owamabebi wange galawo olugi togulangawo kulaba na byama byaffe nangamba akayimba kalungi eno recordinge olwaruka went nendikodinga kati kasambo kokakayandagako akalobozi keyakwata anakubira enduulu mu kabuuthi muli yenza oyo kati nenfuna obuvumu namba kati nja kimakinga wekibawo ekiti naye nenkola oluyimba ne lufuluma teyalulwa nako manyayo kati atandika tebamuwa nnyo obudde kale n'alumpeerawo weyampa oluyimba kati ewaka olwo wenzijukirako nze nazzayo emisango naye mpise ntya ate sagaddewo nenkwata kasidi waliyo kompyuta ena nenzisaamu nenewulira ogwokubiri nga wow kati muganda wange olwakomawo ku mulimu agenda osanga oluyimba mukombira gava luno lwani ani alutaddemu nensirika jukira twogera amaloboozi malala newali mu kuyimba so kati nga tasobola kunteebereza engamba kati kansirike nange ero agamba ng'ayita mukyala we bwesokola wali omwana yawaanye wano aba lwayingidde lulya mu kompyuta nga mulimu obugambo awo kankuwe mukavasi akaali kasooka nga busonsomola nnyo ngagamba tebakukyusa bwongo kubanga gwe mulongo wange nabakusiyasiya kimanye bagala kimukukunkyaya gamba obintu nga busonsomola nawakaweereza mukyala waawo wenyini nga wendi negamba bano noloza sibamaze anengaba naye kati nkoze ndi bagamba nti lwange nensirika ati netugenda wetunyumya ako ku mulimu ngenda okula atandika okuyimba omwaka ali akayimba kanyenya bakube mugongo bakusiyasa akayimba kali kanyumidde ati olwakomawo batandikira mu lwali kumba bo tebamanyi nti mbega abalimu awo kyava muŋaŋŋamba naye mukanda wange muli mpulira njagala okuyimba naye simanyi naga osobola okuyimba gwe ate ne tumala tukuwula mbu oyingidde ebyokuyimba abayimbi banywanjaga bababbi babayaaye oja tujja kugoba mu kika neŋamba ono tamanyi ng'olwedde ensala oluyimba gyeli mu kompyuta tamanyi nti ye muyimbi wabadde awulira awo so kati nkwata CD eyo nga oluwenda balina enviiri nze mba muyita muyimbi gitwala wali kyali baali bamuyita Dadies yali namuwongo yali akubyamu ebidongo olwamuwanaga gwe nekiyimba nga kirungi mwana kati yetugenda okola enda kutwalako ekitinta lwali okiraba bagiyita Obama ogenda oyimbemu kyawo bato nze nga nekusomero siyimirira baleeta oluyimba nendukwasa naye nga sola agenda yali ndi presenting ng'ate buli kimu mba nkikutte kati nayimira ntya mu bantu nze ddala ddala ono muya gyagala okuntwala mba ndi awo yaŋŋamba lwakubiri naye aba kati banyongereyo omusango wano omulala kuba kati wagenda mu studio nga toyogedde tebanamanya nti n'oluyimba tebanamanya nti lwange aba kati nkole ntya namulimba nga olwali tukomawo olweggulu nemulimba nga agenda okudde waka nemugamba naye brazil film gye nalabye walinze kanjera ndaba ku film amba kale kumbe ka CD kange nazze nako nkakutte ng'eggi saagala kamenyeke ng'omulenzi angamba tugenda ssaawa 2 za kiro kakati ye ate wenatuukawo sirina ssimu ne sente sirina naye ng'ate angamba tugenda kuyimba kati tetwalinnya boda oba taxi yampisa mu kaleero ako akafuluma mu luzira awali omwala awo kati wetulaga wajjudde ebitoogo
wansi negwe lugendo okuyita tewali weekwata ne kakati wengwamu tamanyi n'abantu bange nange mwenyini simumanyi nnyo naye just yantwala kuyimba just okkiriza tutambula kakati ate okumanya oli yali wakumbonereza ate yasooka okusala yandibadde mabega ngoberere waligambye asosa yayagala kunzita naye nga nsala shu Katonda nga nyamba nsala so mutuuka mu kifo mu bbala wennyini owali bato asanga wali abayimbi nga kalinga katale omanyi swaga jukira nze ndimu luli ayayaya awo nalabiranga ne upcoming yalina emmotoka yali bamwita mayite bad bandon nenga inaye kala bufo naye nga baaba bamujjuddeko wali emunene tuyingira okuwayo CD nasanga ate CD nga nnyingi nenga kati wano nayimba saa maka ndi awo nina obunkenke bw'emisango egyeka naye nga nkwata CD tuziteekayo kyokka ate olunaku lwagenda kwaliko omupiira abantu bakyusiza obutebe bali eri stage bagiva abayimbi babakowadde babaleekaanira neŋamba abaana ne bayimba teryakyuka ati time etuuka nebanteekayo kunteekayo awo jukira sikwatanga omuzindaalo bagumpeereza baŋamba gwaddako ali wenakwatawo endi microphone nenzijukira akalulu kali nga nkuba nze oyo mwennyini namalako nenkakwala neŋamba kati bano kati kambalage nze nayimba buyimbi ddoboozi yange buli kimu nga kiwuma jukira n'omulasi wange yali eri yoyoyoyo nesaawaga naye ebintu byekola nina okulaba abantu batandika okukyusaki obutebe batandika otunula ku stage mpolampola kyaluyimba nga natera okugwako nebatandika okunfuwa sente naye nga sikikkiriza ngamba abantu ngamba sanze bakyuse batya ddala okuntunuulira kumbe bo nsubira baali baagala nnyo music oba omulungi nga baagala bawulire omuntu ng'ayimba kati mba mmaliriza nkwata sente ezo nagenda mukigo nkebereko nogira nga emitwalo giri 3 mpita omulaasi wange mwamba sebo bampadde emitwalo gigino sente zizino nezikwate gwandeese biki kati naŋŋamba yenaŋŋamba kimumanyi ezo sente zizo naye ne manager wali akuyita nanyini kifo lwenagendayo manager nayitawo obuvubuka obulala agamba mulaba omwana ono tamenye entebe zange tasumbye bakasitoma naye mwemujja omwenge ku stage biki akitobeera ng'ono omwana nakwatayo naye ekyebiri nanjokya neŋŋamba naye nga bazimpadde naye ng'obwongo buli ku musango naye genda so wawooza otya ng'otuuse kati otwagira omulenzi era sente yazindekera yalinamu awo 2 ate ze twali nnyo okudda abagenze nga mutambula ntuuka ewaka nasanga bali awo kacyayi kati neŋŋamba kati wano koodi ekola nina kulaga nti navadde enguddo wa mu babbi biki ntuuka nga nenyenya omuntu ganda nambuza kiki oli mulwadde nze blaza simanyi nakumanya naye blaza aneŋŋamba naye bano olwaleero no njagala obbalaga nti nze ndi muyimbi nembagamba mumanyi ekiriwo ebyaddala oluyimba olwo oli mu kompyuta oluyimba lwange era nasuze mu kuyimba olutambira erukyuka olabye nagamba ogenze mubayaye kati olwo wali omaze okusiba enviiri nga tulina buwala ate olabiramu n'ennyonyi naye so abewaka tebasooka kukikkiriza naye bamala ne bakukkiriza okuyimba kyoba omanya nti tebakyagala at first tebakyagala naye music we yabaleeta okukyagala oba music wange kuba nze jasi nabalaga nti nnyimba kiri ekitone kye naweebwa so oluyimba olwo walukolera vidiyo
oluyimba iyo twagikola nebula kuyagikwata nebula kunze n'abagifunako so temulinawo yasigazawo naye nga guluyimba audio waali naye naatera okumbula kungenda ziddamu obuzeezo. Okay, neyanziza nnyo neyanzeege Koffie bwe bakukkiriza abeka ate nga nkekigaana owaayo mukulu awo tugambye wano kwali kunnyonnyola kungi lwali lutalo kati nze simanyi gwe wammwe oba bakukkiriza anti olabaye ye mutuufu lwa nsonga nti mulimu abazadde abamu nga nasobola kukkirizawo yasobola kukkiriza kale kuba at first kale naye kenyini aba akyadawutingamu oba ye ng'omuntu aba nga atiddemu kitegeera mutabani wange banandaba batya ku kyalo banaatulaba batya atandise okubeera omuyaaye ebintu ng'ebyo kale nekiranga omanyi nti abazadde bawukanamukko ate ebiseera ebisinga obungi tulina abakadde baffe nga bamaama bo kibangwira ati nawaba nti takikkiriza naye atwalamu obudde n'aba n'agamba nti omwana kyasazeewo why not ketukole ki ketubeereyo nga tumuwagira naye bamuzeeyi abo be batera nnyo okiremezaawo ne bagamba nedda omwana atandika atya okuyimba okitegeera uyo ng'agenda n'atukanisa n'agamba tuyinza n'okugoba mu kika kati nze ku saidi yange nze bazeeyi bange tebalina nnyo tagali kuba at the end of the day music is a business okitegeera music mulimu abagendamu for passion nga wala nti wali omuyimba jagaanaga nti nze nkola music because of passion okitegeera naye nze mejjale kyentunuuliramu nti nze nkola music nga business. Passion eyinza okuba bweri naye kyengoba nnyo nti music is a business kuba at the end of the day tuteekamu togera agenda wa Ronnie sites on a shooting ino video nti omugende mwana naye nkubadde kyaliwo nti shootingira video osegeera of course nayo ino omuteekamu because naye ateekamu yes naye kamera akola ki ateekamu naye eri business ye ne mu audio nayo inokola ki onoteekamu kati fena tugoba kino ekirooto nti nga olaba nti business yona esigadde omuntu ateekawo business ye that short period togenda agamba nti ngenda afunyamu amagoba okitegeera kati nga olaba nti music webanga tino business wiyonera nga olaba nti n'essaawa zino tuli wano tugezaako promotinga ki project zaffe naye ki ekyabazadde abazadde tebalina bizibu nedda tebalina bizibu sinte kwesalira ampise planned kid siri planned kid ni mwana wa ghetto ghetto yawa ghetto yawa je kati gwe jova nkulidde mu kibuli n'ezaawa zino mbeera mu kibaati etegeera ate namwe mumanyi abemakide bamanyi ekibaati kyekiriyo okitegeera tuli baana ba ghetto sinto olwokuba nti ojja kuwonyumya mwana mu kikumba nga wotulaba wano nti omwana olwolumu wessaamuko otegeera nti planned kid of course tolina kulagaana kuyo tubeera n'ennaku zaffe omuntu abeera n'ennaku ye naye togenda agamba nti ogenda kulaga ennaku yo singa nga omuntu waga nti tuli mu rent period otegeera nti osiibye togenda kulaga muli omu nti nkoze eki togenda natambula ng'okyeti nti nsiibye okaza emimwa nedda in fact kirina kubeera like in your heart otegeera kati nga olaba naffe obeera n'ennaku yo nyinza okuba nga ndi wano nga oluusi n'ekyemisana oba oluusi nasuze nanjala okitegeera naye because I have to chase a dream okitegeera so lwaki gwe wasalawo okutwala line ya music because kati ogambye gwe mujja ettooke lwaki abaana oluusi abamu baga njagala kubeera pilot njagala kubeera musomesa njagala kubeera kino wakula nakyo ng'ogamba njagala kubeera muyimbi oba wesanga n'ogamba nti okay talent mweri kankikube of course nze nga nze saakula nakyo sijja kulima nti oba nakula nakyo just along the way nagamba waaye kankuba endongo ekitegeera kuba back then nali twali tumayiminga ennyimba zaawo zabaliri wine ezo nga bebaliko ekitegeera nalinawo kyaliwanga bali bamuyita raf coin naye oba yaddawa raf coin wona gy'oli nze nkugonzeeko ekitegeera naye akomewo tukuba endongo kubeera oba naye gyali agikuba naye kyaliwanga raf coin awo nga tuli dduwo nga tumayiminga nga olaba nti kusome twalinako performance nga bu talent show baterawo abaana abalina ku bitone mujje mutulage ki kyemulinawo
nga tugenda tulaga freestyle tuvibinga ku wimbo obutali na waffe tuyiminga nga tuvimbawo ekitegeera naye ng'olaba support eva mu baana nga nawe wimbo nga kana kayimba singa kabadde kange ekitegeera kati eyo support yo muli kyansigalawo ne ŋŋamba why not lwaki nange taking a step ne ŋŋamba why kankube ki omuziki namanyi kyantwaliramuko ku budde nga omanyi ebyesente omuziki olina oteekamu ate back then tuli bato tewali kasente togeraga mukadde omumbayo akasente ngende mu studio ng'ate waka akuliisa akusomesa akusuza ate nawe yongereko badde mu mpaye za studio ate nga nze siri planned kid byandibadde bya planned kid of course planned kid muzee abalawo paper genda mu studio segera everything on me segera naye kati gwe atali planned kid okulidde mu ghetto hustle weeri abazadde bo hustle weeri kwegamba nawe olaba nga already byamutudde munda togenda amwongera kirala naye singa twalina ku majja tomanya twandibadde wano nga olaba nti alien skin nti top 10 otegeera tomanya oluusi nze abadde agamba nti top what oba top 8 ekitegeera naye kirungi tuli wano omuziki go isarwan gye tugenda tulabayo so wali weegomba ni muyimbi kyoyo gwe watunira n'ogamba ono neetaaga mbeere at least nga ye oba music we nga yali akunyumira nze omuyimbi gwe nali negomba Kamiiri manyi Kamiiri oyo atukoledde nnyo akasajja ako kakuba endongo ate olaba kakyaliwo nali njagala nnyo ennyimba za Kamiiri nze omuntu nali njagala nnyo ekiswahili nali negomba nnyo okuyimba mu Luswahili nga njagala nnyo okuyiga mu Luswahili era project yange eddako njagala kumikisingamuko ku Luswahili kale nze nayagala nnyo Oluswahili kuba Kamiiri ali ayimba ennyimba ze ng'ateekamu n'Oluswahili ate nno nga tuzaagala ayimbi awo valuvalu ate Oluswahili lwamukolera nnyo nti ki lwamutambuzako mu mawanga amalala awo nga omanyi nti Uganda tukuba nnyo Oluganda naye Oluswahili walinye gye lukongeramuko kati akayimba ke nga kamamami yako otegeera Oluswahili lwali lungi kwegamba katukolera nnyo kati Kamiiri ye abaddewo naye mu bakyala fonna oyinza ogera nevinka style yekolera ebyo byetwagala twagala nnyo ennyimba nga you can dance on kitegeera luyimba nga oyinza okubirako dansi ate nze vinka nkolera awo weewaawo naye nziza ngenda kuddira Koffie kakati nkomyewo ewuwo nti muyimbi ki oyo gwe weegomba n'ogamba nti muyimbi ono akinkubira bulungi muyimbi Jamal Waswa yakunyumirako ki style ye omanyi bamuyitanga muyimbi adefending ennyo abakyali nnyimba ze zaabanga kulwanirira ennyo eddembe ly'abakyali since nti nange ngwa mu ba vocals so just engeri gy'aliningamu eddoboozi nti ayambuka nalinnya like champagne inspiration then ne Irene Namubiru alina eddoboozi erizitowa eryeggono abo we bayimba nomba badde ntambula nnyimira ne mpuliriza luyimba Irene kyolusinga okunyumira Irene luliba lumu mwami wange nja kusibamu ebyange ngende mirimu gigusingidde waka nkoyo kubeera ng'ekifaananyi nja kunoba wali otunuliddeko okufuna kolabo n'abayimbi bano beweegomba Jamal ne omukyala Irene Namubiru chance webezze njiwerukaminga but panaw nze mentality yange eŋŋamba tinjagala ensi esooka ensimbewo ate sijja kkala weba ensimbyewo weti like collab eba strong of which nti saagala nnyo kwetiika mugugu nti nkole n'omusajja kolabo aŋŋambye twagala video ya bukadde webuti audio wa bukadde webuti jjukira ye okola naye oluyimba alukulekera kati naye alina ebirooto bye projects z'abagobako nti kati kino kikukonya ate nosukka wamanyi n'ogaza ku kiri ate ovuicho oba olina mugugu munene nnyo so kwe kugamba nti kanzije mpola ansembera time ya kolabo we n'atuuka and I think ndi sure nti ndi omu ku bayimbi abagenda okusabibwa collabos abayimbi abawerako nga sinakuvaako oluyimba luno enjoy
ogambye gwe waluwandiika lyrics n'ebigambo byonna ebyalimu gwe wabiteekamu ani yakwatira video mita Forever Media aba bro Daddy Andre video ekifaananyi kirabika bulungi nnyo so bavixi n'abo baalimu wabasasula oba just bakyalibo bagamba waayi katukubeererewo tukubeererewo mullo bw'olifuna olitujjukira kyabamanya nti ekirungi kikolebwa ssente olwokola ebintu bya nkwatiraako fine mulungi naye tebufuuka bumbowa kuba like ngaffe ebyasinga otumenya ennyo nga tetunarealizinga nti kati music yetagamu capital oli ali super titwayinanga zi offers nyingi nnyo oli wagamba eddoboozi eddungi nakuleta mu studio kumbe mwenna munoonya kuvaayo so nti otwala oluyimba n'oleeta ku digital wano then noddayo balukubamu awo then oba wakafuluma ne balusindika ne lukuwerekera so nti by then nafunayo kawa omukulu yali fani wange well wisher mamita Faru yasobola okusponsoringa video n'ateekamu nga 5M so buli ali omwo yasasulwa so ye manager oba just yali well wisher nekigwera yali well wisher by then okay yalinamu ekirooto ekyo naye engeri gye yali nti alina ebyokukwasaganya bingi so nensigala nga nze omuntu oba bakukwatiddeko bagamba Katonda ayamba yeeyamba so oba bakukwatiddeko tekitegeeza nti olwokuba olina video ennungi ate otuule so nasigala neŋŋamba nti nina okupika era video eyo yankolera nnyo nti yatrendingamuuko sometimes back nnyo so eno project kati empya gye tulinawo tulina project empya bagiyita Masavu ojja kwebuuza Masavu video ejja tuli mu nteesaganya n'omukulu Franka Vision tunaatera ogibawa naye nga akayimbako gye kali ku media ayita Masavu oba I think tujja kafuna so olugendo luno sofa olinamu ebirungi byofunyeemu ebirungi byo byeyirise okusingako ku bibi lwensonga nti emikwano nfunye ku mipya ate nga misengejje kuleka gino nfunye ku mikwano emipya then nfunyemu nettutumu ery'amaanyi ennyo n'obuganzi then nenfunamuko ne kasente sente kafunyemu then nekirala nti nfunyemuko okwagala kye nali njagala oba nkogera bwe ntyo simanyi oba okafuna okwagala kye nali nkola kye nali njagala so kati nowentambula ngamba at least so kyakusomozebwa kyekyo kyosinza okusanga tesinaddayo wamwami Koffie ekyakusomezebwa kyensinza okusanga kyekino ekikuzunza ng'okyali muto n'okula n'okaddiwa n'ofuate n'olekawo ng'abalala era bakyalina ekizibu ekyo bakiyita mane sente zezisinza okunkwatamu mu lugendo luno neyanziza nnyo mukulu Rob T kansooka enzireyoko ewa Nakoos abula kansuubire sirisobezza wasiryogedde bubi tewali buzibu eriri kyekyo kyenyini weegomba kamiliyoni ne vinka wali otuddeko awo n'ogakamba noonyeeko wakiri tukoleyo kolabo ekyobanoonya kubanoonyako is a good idea naye nze ng'omuntu mbadde sinaba kukirowoozaako ogamba nze entusaidi mbaddeyo nga faani nga faani sinatuuka kugamba nti njagalayo kolabo nedda so olugendo lwo luno olina ebirungi byofunyemu because otugambye watandikira mu kuwandiika olwo nga tonnaba kuba music professionally ebirungi byenfunyemu nkozeemu emikwano capital esinga otegeera bwekyo oyinza ogaa nti nakozeemu ku ssente
nenga umanye sente izo zikola leero enchanga nga waziridde nga tezikyaliwo naye capital ya friendship ndiyo ebeerawo kitegeera tenkyanyiza okuba nga ndyawo yalazinkutemuko nengamba ali franka vision oba nengamba shortcut twice okontemeyo okoze olinawo akawo kitegeera nanteeramuko nekirala nti tulina ebifo kati byetutuukamu kale kyobulaba nti kati tuli wano ku digital ekyo nakyo olwedde kiba kirungi kitegeera okuhostinga ku TV ngene yeggwanga eyakabi that's already an achievement kitegeera wakati platform ino omuntu wadde bafani baffe bali eyo batulaba nekira tugenda kweyongerako ki bafani abalala kati ekyo nakyo kyamaanyi nnyo kugamba kitongerako we tuli wano okay so kusomozebwa kyoko kwosanze mu lugendo luno kusomozebwa promotion kintu kizibu nnyo ku upcoming kitegeera kuba kati oyinza ogenda ogenze ku TV nga Ejimu sigala kuzimenya amaanya naye TV yo nga TV eyinza okuba nga terina shida nga omanyi nti mubeeramu era abantu nga mulimo channels olina okukola ki nga tonatuka ku presenter gundi mubeeramu ba broker nga bebangi kitegeera gwe ng'omuntu atenga buli omu olina omujjamu otegeera nti otuukirira omuntu ng'oyo presenter ogamba kiba kizibu kwa kati ojamu kubira amandi mobize otegeera ndi wano otegeera kugamba naye oyinza otukano ganti yes kitufu kyaka alimu ebimikutekutemu otegeera naye tugambe nti nofuna like ofunyemu akakisakola ki kamutuukirira ng'oyise mu babulooka abawera ate buli goyitamu olina omutemera olina okola ki kwegamba naffe sente nga omanyi nti bintu byakatandika akasente tekabeerawo bulungi ate okusinga gwaba ateekamu kwegamba at this moment okitegera oba tofunamu nnyo naye ate okuteekamu ki kwekungi okitegeera kati obwebuzibu bw'amaanyi ogenda otuuka ku gundi presenter aba ku TV ezimu upcoming zebagamba nti wayi nange singa nandituddekawo mu studio nenkola ki nenvimbawo ng'eggwanga likola ki lindaba kwegamba it's a big challenge era mbadde kyenjagala okusaaba singa station ezimu nga zituwayo akakisanga olaba nti tufunye omukisa guno okubeera ku ki ku alternative Uganda ku digital TV kuba kati wano sinzo abalima nti batuggyemu zonna nedda kono jasi balabye talenti nabaana bavubuka balina ekitone tebajje bakole ki bakirage eggwanga kitegeera singa batuwayo ku chance nga olaba nga ino station ekoze eki wetuwadde omukisa awo eggwanga lyandibadde wala singa kati olaba nti leero nti baleesaani Davido okitegeera okuyingira Davido obukadde 10 okitegeera kati omwana wa geto oba omuleseewa okitegeera 10 newegiba mitwalo 5 abamu tubeereyo muzihudu zaffe eyo mu geto tuvimbireeyo nga renti wa mitwalo 5 yuri nti mulamba kyokka nga n'omuntu aze Davido okitegeera aze kukola ki kubaka amala akole ki addeyo okitegeera tagaya si nti oba nti kamiri nti oba alien skin wawano nti kabaseeyo agenda akola ki agenda kuwaka abaana abalala bakole ki nabo bafunemuko oba agenda kubaako byagulawo mu ggwanga tukole ki tufunemu ng'eggwanga naye kati Davido simanyani bagenda kujja kubaka ng'ebakola ki ate ekisinga okunyiiza nti n'abayimbi baffe bennyini kiba na kizibu gana nti no maybe nkubye Nigeria naye mu Nigeria okujja ku show bukadde 15 oba bukadde 10 okitegeera kwegamba wali engeri kitunyiga nnyo ngaffe abayimbi bannansi munyigirizibwa nnyo kati osanga nti obukadde kimanyi Davido bamusasudde namu biliyoni okitegeera singa bagana nti ezo biliyoni oba ziwaddaani wano nyingi nnyo ezo z'oyogereddemu so abayimbi abo international artist omuleeta wano mu ggwanga bwoba bumbi ayinza okutukusaba omutwalo gwa dola oba emitwalo 2 egya dola okitegeera sente ziba nyingi okitegeera singa ezinyi bagana nti tumenyemenyemu akasente maybe tuwaddeyo Koffie Nakoos tuwaddeyo Robuti wano nubwo tuwayo obuswazi ffe tujja kujja tukole ki tuyimbe naye bagamba nti waayo oba Fikigaza yakoze eki yagenda okubeera omuyimbi w'olunaku ffe tetulina shida kuba kati talenti yewaka ebekola ki ebe etambula okitegeera kiba kitongerako eddala nga industry
okusinga tetuganye tebalina kubalira aba international artist naye ekizibu kye balina nti bajja ne babaka ne bakola ki ne baddayo ate ne bavimbira mu nsi zaabwe oshegera ate n'ekisinga okunyiza nti ali sijangu obake naye tuweeko ku bukolabo oshegera olekenga wa questions yaleka kolabo katuwumulamu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda maaso ndi ne Rob T ukono kosa ne Koffie Nakoos abaami bano bayimbi bavubuka naye mwami Koffie Nakoos alina ensonga gy'alese mu ddiiro ensonga eno abayimbi bawano bandi ne bagicomplainingako but tujja gyogerako nga tuvudde mu kuwumulamuko katono nnyo ate tujja kuba twegattibwako omugenyi omulala so bwe tuwumulamu Mighty Drive ekyagenda maaso olunaku olwaleero kintu kya vibe kintu kya music weekend enaatera olunaku lwakuna yomanyi weekend etandika lwakuna so eri abantu abamu abanyumirwa omuziki ye programu eno kwosaanidde okubeera nga obeera katungulemu katono nnyo tokomawo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital.
Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukyali ku Mighty Drive, nze omumbe Jaluwedde Lilian era nga mu studios ndi ne omukulu Koffie Nakoos. Kakati negatiddwako omwami Frank Vision era ng'ono ya promotinga music w'abakulu bano abayimbi bano benina olunaku olwaleero. So naye agenda kubanga atubuulira nga promoter ate ye kibadde kityasayidiye. So tugenda kuba tuwayamu kimu bibiri. Okutuuka ku ssaawa nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gy'emikutu kosobola okuba nga otufunira, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba subscribing, nsaba liking, nsaba tugoberere tutambule ffenna ffenna. Olunaku olwaleero be tulina bayimbi bakatandika naye njagala nsooke mbuuzeeko mwami Koffie. Mwami Koffie, oli okuyita upcoming artist? Upcoming kiri jeno ate wali omuyimbi atabeerangako ka upcoming artist kabaani zesishinaako shida. Okay, so katutambule ffenna kutuuka ku ssaawa nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero naye wa mwami Koffie nja kuddayo edda kansooke nzireke wa mwami Frank Vision. Frank Kirooto. Okay, so kalamuse ku batulaba. Abatulaba mbalamusizzaako osobola okumpita Frank Vision. No, ate eri ekika. Ekika so okumpita Mukisa. Nditudde twogera ku lw'omukaaga. Mukisa. Nzanisa okulaba ku lunaku olwaleero. Abakulu bano bamanyi otya? Bakulu bano bamanyi nga bayimbi. Okay. Watandika ddi okola nabo? Actually, omukulu Koffie Nakoos ntandise kukola naye mwaka guno. Yeah. Watandika na Rob T? Natandika na Rob T. Gwe manager? Actually, yeah, ndi manager. Oli manager gw'okwasaganya gw'atambuza omuziki oba gw'anoonyeza? Omuziki nina ngutambuza nga bwe... Tobanga gwe wamutwala mu bbaala eri Mubbaala awo twali tukyali mu kano nga nkyali mu ssomero ate nga ye endo ng'ali mu gitambuza. Naye nga kyo ekirooto kyaliwo nti anytime I'm joining the industry. Okay. Yeah. Industry goyagala kubeera just promote oba naawe tukulinda oyimbe? Sijja kuyimba. Kwalere? Yali muwandiise kinyegenyege ne kimukwata naye sanga ng'ayimba. Era waayi lwaki nange siyimba ng'ate nze nziwandiika? So gwe toyimbe? Siyimbe, nze njagala kirala nnyo. Okay, so obadde promoter wa mukulu Rob T? Yeah. Mala bbanga kikata? Tumaze actually myaka ebiri. Myaka ebiri gino banga nno ddene? Yeah, banga ddene. Si banga tono. Jani ebadde etya? Jani okutwaliza wamu. Tebadde mbi okutwaliza wamu naye. Nga bw'omanyi mu kutambula mubeeramu obuwonvu n'obuggo. So musanga challenges, but alright, I grew up my father telling me never let challenges to challenge you. Always have a solution. So tubadde tutambuza mpola bwetutyo. Okay. So abaami bano bo promoting kati gwalinga manager eri emabega. Babadde batya? Babadde baamiki? Bamputu oba bo baagala nnyo okurelaxinga gwe bakolere buli kimu? Actually,
Sibasajja bamputu naye omanyi nga bw'omanyi ffenna tuli bantu bakulu naye wabeerawo kino nti mbale njagala tukole bwe tuti n'oli n'aleeta bwe kitu kati ne mubeera nga mulinamu okuzzaganya like okuwanyisaganya ebigambo nti ojja kwagala akole kino ate nga yetakyagala oba olumu olesi nga tali contented nakyo naye okusinziira nti like yakuwa that authority okubanga omumanaging obanga omupromotinga alina okukkiriza n'agenda sijjasiba kuba mukulu Koffie Nakoos ye awakana nnyo oba kyayagala kye oba tutwale nti kyayagala akimanyi fine oyinza obba olina kyomanyi kyoyagala naye oyinza obba nga kyoyagala ate tekijja kukola. So industry ogisanze otya okutusigira ekifaananyi kati gwe toli muyimbi gwe promoter gwe manager gwakola emirimu gino egy'emabega abasinga gye batalaba industry ebadde etya? Industry tebadde mbi naye challenges zomwe ziri nnyingi kati nga ffe naddala bapromotinga music managing omuyimbi si kintu kyangu. So olwogera n'oluyimba oyagala omuyimbi oleke ofunyeyo awali ebivulu kuba kati by time natandikira ne roboti nga mubeeramu bino bibaalabaala agenda akubemu n'otuuka ne ka flash oba okateekayo ne bagamba olinamu meka dijje nakugamba sooka ongulireyo awo ekibiya naye ndyoke nkuyiseewo oba olumu n'okigula naagala noyisaawo naye nga mutuddemu awo okumala ebbanga ne muyinza okutuula mu bbala paka obudde okukya ne muvaayo nga takubye oluyimba ne mukomawo n'omuyimbi ne mutuula kati kwegamba ne muvaayo nga owulira bubi omuyimbi awulira bubi ate n'atandika okutunuulira binagamba mwana tebataddeyo oluyimba oba olumu n'akuwayo akaseera n'agamba sooka oweeyo dijje omuliiseemu naye nowekala olisiza dijje oluyimba talutadde agambye mwanzi maze sobola kuba oluyimba so ezo challenges zetusanga kati nga mu kupromotinga music. Tulina TikTok ennaku zino oluyimba olufuluma abaana balukola mu challenge oluusi music eyo gyatandikira okutambula okozesezza ku mikutu gino okulaba nti music waaba omupromotinga emikutu gyo weegiri twagigulawo. So abaana obabwana obagala ka challenge osobola okukolamu actually emikutu twagigulawo era najjo wekanga nti omuntu okugamba kati ogulawo omukutu naye fine abantu okutandika okufollowinga kizibu nnyo olina kubanga olinawaaka oba olina okubanga oluyimba actually okufuna like music okubanga atambudde ali viral ku TikTok oba wagamba nti oba otaddeyo sometimes kyetaaga nga ofunye bana abayitamu edda bano ba TikTok abali famous noyogera naye amugamba mbadde njagala nkoleremukko challenge mu luyimba lwa muyimbi wange luno tulabe agamba soga tunagamba olinamu meka soka onfunire data bameka ajja kunfunirayo $10,000 naye ogenda obalabalamu okupromotinga oluyimba just agenda teekayo agenda kukola challenge efunemu views yawo nga 10,000 fine ajja funa views naye $10,000 gyaba kusabye ogenda otunulamu nga solo ogenda n'omuyimbi nakolamu oluyimba olala mu studio manyi waliwo studio ezimu nga like otandikira ku $10,000 nga n'etaano okugenda mu maaso. So okukola kuno n'abayimbi kikuwadde byakuyiga ki? Actually kimpadde ebyokuyiga bingi waliwo ebintu kati saa zino byenjagala nze tutandikawo nze ŋŋaazi okulaba nti twongera okupromotinga talent eri wansi kuba kati sawa zino abantu baagala kiriko naye ekiriko kiva eno tukibuildinga kuva wansi beerabira bano abaana abakyali eno ate ne baagala twagala ono avuddeyo kati sawa zino kuliko ennyimba ezigenda mu maaso bano bafamaika baani famaika like saa zino bamukuba naye alina gye yatandikira nga tebamuwulira ayimba mbega wa bbaala yonna at least baali bamuwulirizaako. Actually ebiseera ebyo nali naakajoininga gye nasomera high school fameke alimu eyo group nga mulaba nga actually twamuyitanga nakiniigiina ebiseera ebyo nga atunda nangoye nga tumugulako n'engoye
kitegeera naye bwe yali eyo nga ensi temuwulira ng'ayimba naye ensi temuwulira nga bw'omanyi nti like promotion biki nga bw'omanyi promotion eyaffe wano mu gundi abantu okubanga ovaayo kiba kintu kizibu nnyo yali ayimba nga tebamuwulira so nange nenvaayo negundi egamba nti Fameka olaba avuddeyo mbadde actually ndese example ya Fameka nayo bangi ababaddewo nga olaba ntandikwa tebadde nnyangu naye ogenda olaba bavuddeyo kati sawa zino waatula tosobola tuulawo mpozi ng'olina ng'omumanyi nnyo oba ng'oli closed nnyo naye so neŋŋamba naye kantandike n'abayimbi nga like notandika n'abayimbi abange like ngobereze ideas babadde bayitamu kubanga naffe tubaako ne wetutuuka newankubadde toli muyimbi kubadde siri muyimbi naye mpagira music oba music industry newankubadde toli muyimbi era nkikomezaawo muyimbi kyoyo gwotunulira newegwana ogamba nakinkubira bulungi actually omuyimbi gwenyinza okugamba nti negomba nina abayimbi basatu nga benegomba muyimbi asooka amuyita Aziza Aziyoni actually nensonga lwaki mwegomba like akuba gita akuba solo gita and me actually ebyo byuma mbimanyi kuba gita biki piano jazz so when nasanganga live band nga balina bye bakuba ebyuma nga ntuula oba biggwa saawa mmeka nina okubeerawo ndabe n'okutandika okubeera nga njagala nnyo music okutandika okugamba nti njagala nnyo music natandika ndi nkola like ne church nga nkuba piano ne music ne music nengenda nga njagala music so awenjira like bwe nagenda nga ndaba like Aziza Aziyoni alina engeri gye yali ankubiramu gitanga kali mwegomba engeri yali akubamu gitanga bwayimba omulala bamuyita Josted Black man owokusatu bamuyita Lydia Jasmine akinkubira bulungi wow the one and only Lydia Jasmine okay tutambula fenna nze nno nalina ekitone ekyokwagala okuyi actually ekitone mwekiri naye lwakuba kyafiira mu ssomero kyafiira mu ssomero naye kati bwensanze omukulu Frank Vision ndooza nange ajja kunkwatako tukole nyingire mu system nange nkikube okay so kansooke nzireyo w'omukulu Koffie olina ensonga gy'oleesa olwezinze bwe tugendedde mu kuwummulamu ng'oyogera ku ky'abayimbi b'ebweru bano okujja oba oli awo mwene mutafuna nnyo opportunity abalindirwa wano ensonga eyo complainingiddwako abayimbi bangi nnyo naye tolowooza nti oluusi naffe twetaagamu ekipya nga bannayuganda ekipya mu ngeri ki twetaaga okulabako ku muyimbi omupya waakiri because kati omukulu David ali international muziki gwakubye mungi nnyo we yajjira luli we yasembera okujja tekyali nnyo teyali wamaanyi nnyo nga bwali kati so ne munnayuganda nagawaye naye kandabeko ku muyimbi omupya wekibanga kituufu tubadde twagala kipya tebandirese Davido kuba abayimbi abapya gye bali bangi abakikubye e Nigeria ne webanga si Nigeria yokka kuba Davido nga emirundi gye bamuleese wano giwera kuba omwejja emirundi gye bamuleese kolabo yakagaba mmeka watu ono Davido izogamba nti maybe aliwo omuyimbi omwe yali agenda okukola naye kolabo n'agaana ebiseera ebyo ng'amuyita nti akyali upcoming mu ggwanga tetulina muyimbi omu mu ggwanga tulina abayimbi abawera abayimbi webali abawera tetusagala nti tulina muyimbi omu wo webali talenti weeri era n'essaawa zino talenti weeri okkiriza nti mukozi omulimu ogumala okwepromoting oba okwetunda katale k'ensi yonna musobole okuba nga nammwe munokolwayo bamuyitibwamu okugenda okuyimba amawanga gano ag'enjawulo era ng'omulimu wegguli tugutambuza tugulabira nnyo ne ku baganda baffe abo olwedde be tuyita nti bakikuba ababasookayo abaana balina engeri gye bakitambuzaamu kati abaana olaba afikigazi abaabo kati balina international collabos okola ne kosheni awo okitegeera
na aliyo nomwana ono naye kizibu wa luzungu nnyo. Ani Joshua Baraka. Mwita Joshua Baraka. Akakola oluyimba ne muyimbi Simi. Ffe tumuwagira eno naye nkubadde ebigambo ebimu tuba tetubifuna naye akagoma tuba tukafuna. Omanya nti mwana weekaba. Bayibuli ebeera tugamba waayi tupushinga kyaffe. Naye yatumwagala nnyo nti lwansonga alina engeri yali kutambuzaawo kwawo oluzungu lwaffe awo Uganda talenti yaffe. Olaba tufunyeyo ze kolabo ne basimi. Waliyo akaana akapya akatani bakayita bakwini oba Queen Maddi nakalibye nako kolabo awo. Kyamaanyi nnyo. Naye nga abayimbi tugezaako era opushinga ekintu kyaffe naye ng'omanyi nti era enkokola zibaamu okitegeera. Enkokola zibaamu nga omanyi Abanigeria abo bo balina engeri gye bakolamu ekintu kyaffe. Okitegeera omuyimbi ajjanga wano nga ku show ng'eno omunene n'agamba Abanigeria abo tubeegomba bakola enje gye bakwatagana mbayina one love eyo. Kale mu Uganda tulakingamu that thing of one love. Okitegeera buli omu aba ayagala kubeera ki ayagala kubanga yali ku top. Okitegeera buli omu agamba nti nze wano wentudde oli kazaafuna chance n'abaako woni gwatulabwa ati ye kabaka waawo abatayagala kuvaawo naba bakikubidde emyaka 2 era aba akyayagala okakasa nga okakasa kifulwedde eno down abantu ba wansi we bayita aba wansi abantu mu ggwanga tuba twakola ki twasiima. Okitegeera okimanyi oyo legendary. Okitegeera okimanyi nti kati omuntu ngoyo waalinyanga wano you already respect. Okitegeera kati abantu ngaawo be bandigane nti noba ketukwateeko ku bayimbi ketutandikeeko ku records label. Okitegeera nkola omwana Diamond oyo tanakirwamu nnyo. Okitegeera ku bayimbi baffe abamwana bakiruddewo nnyo. Oyinza osanga nti Uganda oyinza osanga nti wali omuyimbi omunene alina label naye togenda kwesanga ate label ate yagirimu nga ye. Okitegeera bagamba abayimbi abato abakajja mulina ezzalawo lingi nnyo abakulu temukyabawa kitiibwa. Si zalawo ate oyinza okwesanga ate be balina ezzalawo. Okitegeera basinga tebalina zalawo si nti buli omuntu alina ezzalawo. Oyinza osanga maybe Koffie alina ezzalawo maybe talina zalawo. Okitegeera oyinza ogamba wayi kangoyingi ne Robert ow'ezzalawo kankole ki ajja kunoonya abalina ezzalawo banaabwe bakole ki bakwatagane. Bakulu temukyabawa kitiibwa mubalaba mu kamwa mubajolonga kwegamba babuyimbi abato beefudde ekirala ennaku zino. Ebyo babyogera olwokuba babyogera kayinza okuba jasi kasajja nga balaba mubayiseeko. Weebale okitegeera kinkugambye wali emabega nti oyinza osanga omuyimbi munene alina record label naye atogenda okulaba mu record label ate yalimu ne promotion agandi okupromotinga nyimba era atambuza zize. Okitegeera nkwegamba mu ggwanga temulimu bayimbi abaana bano oluusi bavaayo. Njako example yaba abaliko kati ba alien skin bafukigaza omwana ngoyo wavaayo bamudra ate go omunene nawe waliwo notakozesa kakisaako nti nkikubye kanfuneeko ku baana bano nkole ki bakwateko. Kati omwana oyo naye waayita mwene embeera nti akoze promotion maybe tafunye na lanchi akasente kayaliga nnyo kangende ndiemu ko lanchi kangende nchakalemuko akaterese bulungi mpola mpola. Kitegeera akubye hit ye eggwanga limutegedde olwokuba golabye ali ku top ate noyagala akwekolabo ate nga already you had that moment time nti walisobola omukwatako bwegamba naye ng'omuntu abeeramu kali n'agamba nti olaba tebankwatako nga nkyali eri ng'ate mbeetaaga kankole ki olaba ali ensikini watukirogamba nti no okuwa show station okuwa show mpa obukadde 5 ffene tumuwagira. Okitegeera olowooza ebyo si bye bigenda okumeza abayimbi amalala anti olaba because bwe vibe eno bwesukka ennyo lyayinza okulemera producing music naye nga yatambulira ku vibe eno egenda abaana nga bamukubira emizira ate time netuuka nga bamubanja music naye nga talinaawo. Olaba industry eno bonna abagirimu ba stakeholder ab'enjawulo ba presenter ba DJ ekitegeera fena tufunamu. Okitegeera because at the end of the day oyinza okubeera ku DJ somewhere ogenda playing akayimba oli presenter somewhere ogenda kubanga presentinga at the end of the day ogenda kudeyo wakana omusaala omwezi ogenda kugwako ogenda afunayo ki
omusaala oba nga olaba ne ba broker bano bengamba nabo era waliwo engeri gye batufunamuko okitegeera kati toyinza agamba nti bayimbi bokka bakola ki be bagifunamu kyanga nti no we lack that one thing here one love nesinga tubadde tulina nti one love nti buli station kuba Uganda ne music buli DJ kuba Uganda ne music okitegeera twandibadde wala nnyo era n'oluganda lwandibaddeko we luli okitegeera nga beyongeddeyo ngalo kenzo wali kenzo kati omuntu fena bwe tulaba nti ayina watadde ki industry eno okitegeera kuba atuseeko nezi Grammy considerations okitegeera atuseeyo bavinka bawo nabo abakajja nabakozi batuseeyo kati eyo step ne kubadde tubulira mbu omuna yetakaba ki mutagaba connection omukulu bijja yabaye n'akaaba kenzo tamwadde ki ne bamubuuza connection ozagala ina music ki bwe bamubuuza ina music mikono jute mululaba mikono juu tumanya na rwandi bade ku Grammy considerations sekera naye tuveyo muyimbi ayina nayo okwefubako ne wankubadde tuyagala connection ne nawo ino okwefubako bengo ina wako mulungi gubasobola okulagayo simanyi kulaki abantu bategeye bagamba batyanto no waka mulungi simanyi bakipima batyanti this one has good work oli muyimbi tobadde kawo n'olaba oluyimba n'ogana naye mbutuufu wano kibuzeemu webale olaba ennyimba ezo baga nti okibuzeemu ate ozanga ate zezikubye okitegeera kati kyangwe example y'oluyimba nga kategoriza banana Rafiki Gaza we yali kuba eyo nawagenda wadde jempisi zaamu okimanyi abo bali bagamba lw'obulamu naye yafuna kolabo ya gundi yajoze Chameleon naye kenyini lwatula mu ntebe station gyagenda akagamba joze Chameleon singa teyali Chameleon okitegeera wali wansi bali bagamba lukola ki lw'obulamu Chameleon kyogamba Kamili yewe yalusoko oluwuliriza ye teyagamba nti lw'obulamu just nti right tenumutuukanga nako nti Fikigaza alina omukisa nti we yali gana nti yali birthday ya Palaso oba ya Kamili otegeera nti Kamili yawuliriza akayimba akabanana agamba wayi tugendeyo mu studio tukube ki tukole oluyimba niri wansi bali bagamba bweyira obulamu gamba nti tuteko ku station nene bagamba kibulamu naye ate lwakuba kati buli omu olaba ne olusi ne president yali eyo oba DJ yali aganti olubulamu ate naye lwakola ki lwamenyekirako otegeera okay dayaziza nnyo Koffie nja kuddira kansooka enzireko ew'omukulu Frank Vision ndoza tutandikire wali ku nsonga ya abayimbi bano be baleeta wano mu Uganda aba Nigeria waliwo omwaka we batuukiranga buli ebivulu nga bina mu Nigeria tulina wawo Tiwa Savage tubaddewo ne Kiss Daniel tubaddewo n'abayimbi ab'enjawulo abazze n'abamu ng'eri ewaabwe bakyali ba upcoming naye era abayimbi bawano bazze nga bacomplaininga nti tebayisiddwa bulungi oba oluusi banyigiriziddwa abamu babaganda n'okugenda okuyimba mu bivulu bino ne bw'aba nga asabye nga tasabye ssente naye nga ajja sayagala muwa stage comment ye eriki ku nsonga eno nze ku nsonga eyo just actually bweneteeka mbigire by'omuyimbi ekyo nga nze bwe kibeerawo ekiba tekindya oba ajja n'ayimba muno ne bamuwa ssente n'agenda still bwe mba nga nina kyembuilding nina kyenzimba mba nina muli essuubi nti waliwo nange weyendaga mu maaso omukyalo Nigeria yajja wano bwe yali agenda n'asuubiza okubaako kolabo gy'akola n'omuyimbi omunauganda era nga mukyala okuba kale kolabo era kate nafuluma bufulumi tukyagirinze so kolabo teyajja tukyagirinze just twalaba ebifaananyi nga bali bonna kati omuntu azze akusanze already oyimba akusuubiza kolabo eganye actually omuntu aba akusanze oyina w'otambuddeko n'akusanga n'akuye like nze ngamba ekyo kiba kinyongera kumpa maanyi oba onsuubiza n'okola ne kigaana it's okay nja kwongera ngende mu maaso still nange mmanyi wajja tuuka time nawe ngenda obbeera ate ekyo kijja kwongera ku inspiringa nze ngambe bwoti bw'okikola nja kukoppa nange obumu ku biki kuba kati omuyimbi bw'ava eri najja n'ayimba wano kyenyinza okugamba nti bwe mba muyimbi mba njagala just mukolako friendship mmanye engeri gye bakikwasaganya ewaabwe nange wano kye nina okukola kye mba nina okukola okuleetawo ngambe nti kati
nakizimba bwenti nange mbeko wentuuka at least. Okay. So mukulaba okuko bw'otunuulira industry yaffe wano e Uganda etambula egenda mu maaso eyimiridde mu kifo kimu oba tuli mu kudda buzima beka? Actually ekyo sijja kigenda nnyo naye nze okusinziira nga oyinza okugaana okukigenda ennyo naye nga waliwo kye tutatunuulidde oba kye tutannakola okubanga because kati bw'otunuulira industry and music we Nigeria etambula very fast. Bw'otunuulira wano East Africa Uganda yali ekwata kisooka bwe kijja ku muziki naye kati eggwanga lya Tanzania nabo batandise okulaga nti okay batandise okuvaayo. Rwanda twali tetugiwa nnyumba naye kati nabo batandise okuvaayo. So mu kulaba okuko industry ya Uganda tutambula tuli mu kifo kimu osobola okuwa comment yo? Tutambula naye tutambulako katini ensonga eri nti abantu like ngaffe abannayuganda ebiseera ebisinga tetwagala kwewagira. Bwemba nakula ne Koffie Nakoos ne muwulira nti afulumiza oluyimba n'agamba Koffie Nakoos ali wali n'ekivulu okuyingira mutwalo amba kati omusasulira omutwalo ngenda nkuze naye mulaba ngenda kulaba talina kyaŋŋamba oba okitegeera naye singa tuba twewagira Koffie Nakoos like ategese ekivulu bataddemu tebo mitwalo 5 okuyingira mu mutwalo aba VIP biki twesapotinge ffe ngaffe gambe Koffie Nakoos bw'aba alina waatuuse nze nga nze gwakuze naye ku kyalo tajja kuneerabira. Naye bannayuganda bagezezaako tubadde n'ebivulwawo back to back ebibaddewo naye buli kivulu ekibaddewo kikoze bulungi. Siraba kwewagira kuba olaba okwewagira kwandibadde kuno nti baba sekati sente ze bataddemu okuleeta hano Davido bakwata ne baziteekamu wano omuyimbi Uganda ne bagamba tuziteekemu ne abayimba ajja kikube oza tuba tetutambula tuba tetugenda mu maaso naye bwe muleeta oli aveeri ate n'atuuka wano eno ne mulaga nti sente ez'okuyingira wano Uganda muyimbi kyane muyimbi kigwe baali basasulidde like nikuba nalabye golden what oba eriko sente mmeka eriko miliyoni mmeka saazirabye bulungi naye abaana bagamba anze sijjayo abamu bayimbi aba UB4 tebalinako miliyoni 10 kwaliko simanya abemmeka ab'ekkumi miliyoni 10 ne sente endala emitendera egy'enjawulo. Ekyo kijja bba kitukolera singa omuyimbi aba munnayuganda kuba awo tuba twongera ku promotinga music industry eyaffe ngaffe so si bali eri abaveeri. Kati awo nkutwalira ku kibuuzo kino tusobola tutya okupromotinga Ugandan music okubanga ali katale k'ensi yonna? Bw'otunuulira Grammys zino eziwedde Uganda twasaba naye ne tubanga kale tetwafuna mukisa ne weesanga nga Nigeria balinayo abayimbi baabwe banominatinga mu Grammys abawerako South Africa bayina naye Uganda tetulina we twalabikira naye ng'ate omuziki tuguyina okuyimba abaana bayimbi. Nze nganze kyennyinza okugamba ffe bennyini like ffe nga ffe abannayuganda baba bali mu music industry tulina okwesupportinga. Fenyo like kati waliwo abayimbi ng'abayiseemuko abagenda mu gundi ezo bw'oba olina idea gy'ofunye at least giweeko ne banene babeeko we batuuka bano fe tuyita ba upcoming babeeko ne we batuuka kuba naye bw'okisirikira n'okyesigaliza which means tuba tetuli mu kutambula. Nammwe temutaddeemu nnyo maanyi kunoonya kumanya Nigeria abaana nga bakolera wamu wano bwe basiba abayimbi be Nigeria abajja wano eno ababiri Nigeria abayimbi bannaabwe eri baavangayo ne bagenda ku Twitter ne bateekayo amaloboozi ne bagenda ku social media platforms ez'enjawulo naye wano twalina munnaffe Beniganta bamusiba abayimbi baali batono nnyo abaavaayo okwogera ku nsonga eno. Anti kyekyo kyenkugambye nti singa tuba ffe bennyini nga like twefaako ffe nga ffe abannayuganda naye kati nze nja kuwulira Beniganta bamusibye gira abeerako babadde batutamye n'otutambaawe batuleetera ne music waffe okubanga tagenda kuba waliwo issues ezibaddewo awo wakati wa Zawi naani ono omuyimbi ava Embalala yagenda ku stage n'ayagala okuyimba oli n'ate embeera yaliwo ndowooza bagiwulira oba agiraba kati singa tugeze nti tugeze kwabo ababiri singa nti oba Azawi gwe baali basibidde eri
olowooza agundi abaana b'embalala oba abafaani ba rege bandiwagidde okugamba nti katugire tujjeyo gundi azawe gye bamusibidde just because nti waliwo embeera ezimu nga ffe tweyinamu ekibeera abali mu industry tetwagala kwewagira ekibeera ekyo bwe kibeerawo tekijja like kiba tekijja kukola makulu. Okay. Omukulu Nakoos. Olimu UMA, olimu Federation. Oba tolina woogwa? Zedde byange. Zirambeera zimwe abayimbi abasinga mwe beegattidde bwe basazeewo okugenda. Lwaki tolina woogwa? Olaba ogamba UMA. Simanyi Federation. Bajira babeerawo gye bakola bintu tubisiima otegeera naye nga omanyi nti naffe oluusi tuba twagala tuyitireyoko naye nga omanyi nti wali ogamba nti oyagala kutuuka naye nga bagambe waliwo VIP waliwo ordinary otegeera ordinary VIP ne VVIP otegeera oba naffe tuyinza oyitira naye tubeereyo ordinary naye nga omanyi kiba kizibu to notice you nti wali Koffie Nakoos naye yatuuse okitegeera naye singa kyandibadde nti section ebyo tebitera kubeerabeerawo nnyo singa naffe tubeerayo naye byonna bye bakola betubagira kuba natwawulira n'okulira nti akasente kakola ki katuuka naye bakasente bwe katuuka ate banakakuwa nga tosubscribinze tolaze side ntuufu gy'olimu tolaze nti olimu UMA tolaze nti olimu Federation naye nga kulwaki division ezo zirina okubeerawo mu industry ng'eno division just kubeera division kuwalire baali beekuba mulina waabwe nga bonna olaba nti abasomesa balinawo ekibiina like ekintu ekibatwala ekikola ku nsonga zaabwe kuzongerayo okulwanirira ddembe lyabwe n'ebirala nabano balwanirira nsonga ya copyright nga baali bano nga beesika emiguwa twawulira nti UMA bakyesika emiguwa ne Federation tubadde tubiraba pozi nga badde batuwamawulire kale just boogerezeganya ate ebintu ng'ebyo tebina kwetaaganya ate mboogereza otegeera otuba nga tupushinga kintu for one love ekyo kintu kyekitwala na wiiki nti UMA Federation tukoleki tuli one person otegeera naye kyatutemu ebbanga wano ate n'akasente mpulira mbu tekagenda na mu UMA oba Federation mpulira ate waliyo Federation oba association enali yakatwala kwegamba nozolaba division eri awo otegeera naye singa kyali kya one love nti akasente UMA Federation we are one person akasente katuuka wano kati maybe twagudde studio y'abaana nti abaana abateesobola nga upcoming artist nti mugira muyitako wano mujje mukubireko mu biyumba byaffe wano kitegeera naye batugana nti no oba mujje n'emitwalo nga 10 ffe naffe tujja kujja kuba kasente olyambuka biliyoni okitegeera kasente kayinza okugula ebyuma ebikola ki ebyuma nga birungi nga nungi okitegeera olaba ffe tubeera mu studio zaffe eno eza wansi naye era ne tukuba okitegeera naye olaba nti batulira ebyuma nga birungi tuba tujabeera ate topu nnyo okukompinga aba Nigeria oba n'okusuukawo neyanziza nnyo omukulu Koffie kadde tusigazaayo katono nnyo okubanga sho tugiwunzika naye nga tetunagiwunzika njagala nzireko ew'omukulu Frank Vision toli muyimbi naye industry eno naawe ogirimu oli kitundutundu kuyo mulimu ensonga y'entalo ebikono n'ebirala oba oliawo ebiringa ebyo olowooza ensonga eno tusobola tutya okugirinnya ku nfeete oba obuzibu buno tusobola tutya okubulinnya ku nfeete because bulinganga bwe busibye industry eno okubaako level weetuuka oba okubaako weyeeyongera kati ensonga eyo anyway buli muntu abeera n'endowooza ye naye nze endowooza yange gamba nti okubeeramu ebikono okubeeramu kinga omukulu Koffie Nakoos wagambye nti mubeeramu zi VIP ne mubeeramu ordinary like ebibiina like nga bye bataddewo byoyogeddeko UMA Federation byandibadde birina engeri gye birwaninga like okutereeza ensonga eno kuba ndaba betuyinza like okutuukirako amangu nga bona agamba nti
tulonze chairman ku kyalo tulina committee y'ekyalo in case kino kiriwo kitandikira wa chairman before nga tekinnaba genda oba walala so bwe tubeera n'ebibiina ng'ebyo nga biri mu kulwaninga bulungi ndowooza ensonga eyo eyinza okuba erisorted kubanga bwembeera ne like n'ebintawaanya nze nganze omuyimbi mbamanya tulina mukulu waffe yange tulina Kenzo yakulira federation oba tulina Wawuma Chameleon kangende kandabe engeri etuuka ku ono mubuliremu ensonga zange tulabe engeri gye tuyinza okukikwasaganya ndabike nti nva mu kino ate nga mubakubamu ebituli Wawuma mugikubyemu ebituli ey'omukyala Sindi federation y'omukulu Kenzo nayo mugikubyemu ebituli ensonga bwe mbadde ntandika ngambye singa ziba zeeterezezza nga bye bakola birambulukufu kiba kijja tukolera nnyo olwakadde ngenda sawa obubaka bw'obusiibula otubuulireko ne projects ze mulina ze muteekateeka okuba nga mukola 2024 naibinza obubaka bwange obusiibula nyinza kwogera ku nsonga ya gundi promotion like abayimbi bano betuyita ba upcoming babanyigiriza nnyo ogamba nti omuyimbi kati okufuna oluyimba lwe baluwaddeko eyapuyaba okumuwaako like talk show ng'eno kiba kizibu nnyo ajja genda ku station emu agambe oba njagala kunterayo oba njagala ku premieringa luyimba bamusaba akasente naye nga akasente olumu akabamusabye soloka kukozesa n'agenda mu studio n'akolamu oluyimba olulala okwongera ku zaaba alina naye n'akatini kalina ate bakamuggyako bakulaga nti bakubye oluyimba balukubyemu awo nga waali olugenda kiba kikomye awo ekitegeera ensonga eyo abakulu bagitunulemuko balabe abakulu abatalinga bawana bagitunulemuko balabe okay neyanziza nnyo neyanzeege olw'obubaka bw'otuwadde omukulu Koffie Nakoos nozo tukubemu ka freestyle awo nga bw'otusiibula naye nga tonnakatuwa obubaka bw'obusiibula jakubonga ku bakyali bange shortcut pro mwana yankubira engoma Ron Sites Wanji Films ne batukwatira ekifaananyi ne bakyali bange museemu haso wali awo duo gye tulinawo eyakabi eja bagita ba East Black Boys bona gye bali respect naye nsigadde nga Koffie Nakoos gyenkasibe eyo mu ngeto zaffe ekibuli omwana yageze nakolaba n'ensobi nampita to planned kid still planned kid ndi hustler top boy muje tukasiba bampita top boy nenge linnya lya business Koffie Nakoos okay ogenda tu akapera naye ndowooza nze kansooka ensiibule fulongi kulekere weeyagale omulabi omuwagizi osobole okuba nga omuziki ogumukubira bulungi naye mwebale nnyo bwe tutambudde njagala kwebaza Jeremiah Mukiibi webale nnyo okubanga Koli Farida Bikobere busiddeko agamba bali busi ku bizinga mwebale kutuweereza tweyanziza nnyo tweyanzege Gy'Amawulire thank you so much for watching n'abalala mwenna ababaddeko abasinga badde basiima babagamba musigale ng'ekintu mukyongerayo so abakulu boogedde ate byonna bye boogedde naye ng'ensonga gye basinze okuteekako essira ate kwe kubanga nabo munnange at least baweebwa airplay media houses ez'enjawulo muleme okuba nga mutuulira music w'abaana bano ba DJ mu mabale omwana agambye akola butabwera kasente kaka katono kataddemu ate n'akuwa playing oluyimba lwe naye ate mukukuwa oba mukukugulira eccupa ya soda oba kyonna ky'oba osabye ate n'omaliriza nga munnange tokubye luyimba lwenga bwe yabadde akoze kinga bwe mwadde mwalaganye so kansobera abakulu eddoboozi mulanga gutuuse mubeeko kye mukola ku nsonga eno mukyuseemu naye esaawa yonna katulinde nange mujja kundaba nga nfuuse omuyimbi ekitone mwekiri naye just lwakuba kale kyafiira wali eri ndowooza tebanjagaliza kubeera muyimbi naye bwe ntudde n'abayimbi mpulidde nga nange njagala nsituuke kalimba weemu akapera naye si lwaleero mukisa si gwange nja nange kukyazibwa mu butongole nga bye bakyaziddwa oba oli awo nange mbaweemu akapera mukulu Frank Vision agenda kunkwatako ku mukono kansibulire wano sign out peace omuzindalo kanguweereza omukulu Nakoos asooka atuwe mu freestyle awo mu luyimba lwe babiri abo omu wamuganye I sign out.
Yo, the body stop boy, Koffie Nakoos, Bandicoot, twasalawo kuba bbala, ne kuba tete zinnawera, tubeera ne byana twenyera, ante bitaala byatutadde, yali tuli bito tuganza bakadde. Jamani. Shortcut to the beat. Bandicoot, twasalawo kuba bbala, ne kuba tete zinnawera, tubeera ne byana twenyera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.